Kitalo nnyo eky'omwami Padde Sserunjogi amanyikiddwa nga Ssobi, era nga wenjogera njagala okuba nga tuyitamuko ku bubaka bwa Bobi Wine. Okusookera ddala atandise ng'agamba nti there is no escape from Ssobi ba. Ategeeza ki? Nti Ssobi ebiseera ebyo mu myaka gy'ekyenda nga bawangaalira mu kisenyi ezimu ku ghetto eziri mu kibuga wakati oba giyite downtown. Buli baafulumanga ekibanda kwalingako firimu Escape from Ssobi ba, era nga firimu eno yakyaka nnyo era abantu baginyumirwa naddala abavubuka mu ghetto ebiseera ebyo ng'waliwo nno bagenze mu kibanda eky'embaawo kossa ne kateni ezaalinga ez'ebitundu ng'owonja bwenja kateni ng'osoma ku lubaawo n'omanya firimu eddako mu biseera ebigere bye baali bazisengekeddengamu. Kale nno yakyaka era mwana mulenzi anaabera nga yeefunira erinnya lya Ssobi ng'alijja mu sineema eyo. Kaakati nga Bobi Wine wannyonnyola ayongera otutegeeza nti firimu eno ya trendinga nnyo Escape from Ssobi ba, era ng'atugamba nti story ya firimu eno mwabataaliwo nti Abagermany mu mwaka gw'O1940 baakuŋŋaanya abajju abawerako ne babeera ng'ate babanyigiriza nnyo, babanyigiriza ku bulamu obusembayo okuba obubi kossa n'okubatta, era nga babatwalanga mu camp, era ng'eno camp yeekolera erinnya gye bayita Ssobi ba, era nga babattirayo nnyo bambi abasinga ne babeera nga bafiirwa obulamu bwabwe. Ndowooza mulaba mwana mulenzi ono Ssobi gy'ajja erinnya interest gy'agijja okulaba nti naye yeeyita Ssobi. Kale nno ng'ayongera okutunnyonnyola ku mugenzi Bobi Wine atutegeeza nti ne mu biseera byabwe nga akyali mu bikonde, bano be bamu ku balwanyi ab'enjawulo be baatambuzanga ensonga zino ez'okukuba ebikonde, era ng'agamba nti Ssobi ye trademark ye yali nga yakulaga nnako, ng'era yalinanga nnako eyali yasongolanga ejjinja wakati ku lugalo olwa wakati, ng'era ebiseera ebisenga ye gy'alagayo ng'ekyokulwanisa kye era ekitiisatiisa babokisa abalala. Kale ayongera otunnyonnyola nti nga bwe yalinanga karakita ey'ekigangsta oba ey'abantu abo abatiika mu ghetto, Bobi Wine atugamba nti yasigala mukwano gwe emyaka mingi egiwerako, era ng'atutegeeza nti ng'oggyeko okuba nti bazze boogera ku njogera ezimu abamu ze mulabyeko mu public, abafunyemukko n'akaseera oluusi ne boogeramu ng'abantu abeemanyi. Bingi nnyo byasobola okuba nga amwogerako paka we tutuukidde olunaku olwaleero, naye nga avuddeyo era n'atutegeeza nti nga tutunuulira akalulu ka 2021 mwana mulenzi ono Ssobi yakozesebwa okubeera ng'ate anyigiriza oludda lwa Bobi Wine okusinziira ku byawandiise n'abamu ku bawagizi be, era nti yakozesebwa mu kubeera ng'ate atulugunya abantu nga batunuulira ne ebiseera bwe bali ku kizinga ekimu ekyekalangala. Nga tweyongeddeyo mu maaso tutundyako ebimu ku ebyo, ebimu tujja kuba nga tubirekayo okusinziira ne ku baamenye abadde bakozesa Ssobi mu kaseera kano. Bobi Wine ayongedde n'abeera ng'ate ayogera ku ngeri baboxers abalala ab'enjawulo gye bazze bakolamu emirimu gyabwe, era nga olunaku lumu yalabulako Ssobi n'amugamba nti ayina okubeera nga yeegendereza engeri gy'akozesebwamu, nti era kiyinza omuviiramu akabi. So bwe twogerera olwaleero Ssobi mugenzi, naye nga kyemmanyi ekirungi nti enfa ye olwaleero abantu abasinga mubadde mugitegeddeko nti byabadde kulwanira ttaka, era bwaddewo n'okulwanisa ebijambiya ebitaalese omwami ono nga alina obulamu watu n'abeera nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno. So Bobi Wine amaliriza agamba nti unfortunately they never learn, nti ku byonna bye baayogera, byonna bye yamukugira, byonna bye yagezaako okuba nga amugamba ng'oyo gwe baazirwana gwe bava mu ghetto, teyasobola kubeera nga ataabiwuliriza. Bye bimu ku bigambo bya Bobi Wine
bingi byawandiise naye mutukkirize tubeere nga ffe tubayitiramu ku ebyo ebitono bye muwulidde sofa mu ngeri gy'asengese ebigambo bye. So y'embeera eriwo ku mugenzi Ssobi naye nga tujja kwongera okuba nga tubabuulira ku ebyo byonna eby'enjawulo ebijja okuba nga bivaayo naye nga n'ekifaananyi atuleetedde ekyo ekikadde ng'ababiri bali ne Ssobi bafuna akaseera akawanvu ndowooza ku mulundi guno baali bava kuwagira Uganda Cranes. Gwe mukwano ogwo ke kaseera ako kati bye biriwo kati. Nze Lujja ku Cavuton Music. Jangu mufaru kwa nsanzo ogula ekitanda otebirote birungi ozane ku balongo. Ekitanda kisobola okuzaala abalongo. Ng'oli ku kitanda? Mama nnyabo. Manno manyi nti Fabasula koyo bedi nebeta betota byebyo. Nofuna musajja n'abaana bali wali batudde naawe oli ene ekitanda kikaaba. Kuku muzina bowlingo. Ebyo byewale. Oswalira ki? Nga tuyingira omwaka omupya. Byewale. Tuzze kubabuusa. System mpya. Nawe weefule mupya. Bwe otewa class tewali agenda kugikwa abantu munyirira mukuba mugulango ye. Mubeera mabane mukiringa ne mweragira mabaala. Wallahi ya Mungu Katonda nakujjula bana kujjako muzadde wobani n'oswala ewaka. John Segawa Arts ne Buyu Studios ekutuusako omuzannyo amakula The Golden Calabash ekimala ebitaano. Subira okulaba ebyewuunyisa entuuko n'obukuubagano ebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi g'obwa Katonda nga bweyoleka. Chifu mukwawa akyali chifu mukwawa. Tumaniza mu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeerawo June nga 21 paka 2024 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3. Matino Conference tesosola tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, nga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya musanvu 22922 oba plus 137 288 9882. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music.